Basentebe ba NRM mu Greater Masaka bagamba nti bayinza okulemererwa okuwangula akalulu k'abakyala olw'okwerumangana okususse ate mu kibiina kyabwe. Bano bavuddeyo ne bategeeza nti ba RDC awamu ne ba DISO bezza emirimu gyabwe nga kakati bo mu bibiina mwebali naye nga balinga bifaananyi. Basente ba NRM mu Greater Masaka bali mu kusoberwa nga bagamba nti bandiremererwa okuwangula akalulu k'abakyala olw'okwerumaluma okususse mu kibiina kyabwe kye bagamba nti kivudde ku bamu ku bakulembeze baabwe aba NRM aba waggulu ku kitebe okulina okutereezebwa amangu ddala. Bano balumiriza ofiisi z'aba RDC ne ba DISO okwezza emirimu gyabwe olwo bo ne basigala nga tebalina makulu. Ssentebe wa NRM e Kalungu Twaha Kiganda Sonko asabye President Museveni ayingire mu nsonga zaabwe. Ssentebe waabwe mu Buganda era nga ye ssentebe wa NRM mu Masaka Peter Senkungu wamu ne ssentebe w'abassentebe aba NRM mu Uganda yonna Haji Twaha ng'ate ye ssentebe wa Kalungu era basinzidde mu lukiiko lwe batuuzizza ne bategeeza ng'okukunga abakyala okulonda mu NRM bwe kukyabalemeredde oluvannyuma lw'abamu ku bakulu omuli ba RDC ne ba DISO okubalemesa emirimu. Okozesa statement y'obujja oyinza obutajjaayo bulungi ensonga naye tugezaako kugaidinga nti ebbanga lyonna bino ebitongole bibaddewo era nga tukola nabyo naye biyina kukola nabyo nga tubiyise bituyambeko kubeera ebbanga lyonna tubadde tukola nabyo naye ate ekirya bikasaawo eno nti ate bebaagala ffe tubayambeko bokola omulimu gwaffe so wetugambira nti batereere abakulu batereere wabaawo ekyokulya tewali buzibu naye batereere bakole bye balina okukola ne pate bagireke ekole byeyina okukola. Balina kukolagana ne basentebe b'NRM aba district okuteekateeka okulonda kye tulowooza kye kituufu naye okutya kwaffe kuli kumu entalo ezitandise okulabikako wakati wa ofiisi ya president kubanga RDC ne DISO bakolera wansi wa ofiisi ya president ate ne secretariat zinaatulekawo mu kulonda kuno kutugenda. Atwala NRM mu Bukomansimbi Shafik Mwanje wamu n'owekalangala Haji Sulaiti Lutaakome kino bakiyise kubaweebuula kubanga kimanyiddwa lwatu nti be balina okulemberamu abalala ne bagoberera. Kakati buŋŋamba gwe atalina structure nkwegatteko onwanira olutala ate nga nze ndibaddemu ne achievement zembadde nga ntuukako nga kutuliimu ndabanga ate nga wabeerawo kawukuumi ate abazze kibiina. Tetumanyi buzibu ki obuzze buli omu awa biragiro bibye. Tetusaana kunoonyezaawo byanfuna, tetusaana kuteekawo ku kyayi kubanga empagi gye tuzannyirako y'emu ku mpagi ezisinga okubanga omu mu kunyweza ekibiina oba obuwagizi bwakyo. Mu ngeri y'emu bano beekokodde ebbeeyi y'ebintu erinnye ennyo naddala amafuta kyokka ne wataba kikolebwa kye bagambye nti kya bulabe nnyo eri abantu. Kyokka ng'ebbeeyi y'amafuta ge tugenda okutambuza mu pikipiki yange mu mmotoka ku booda nga njirinnye gali ku bbeeyi bweti wateekwa okubawo ekikolebwa amangu ddala gavumenti okubaako kyetunuulira. Si ekyo kyokka amafuta gano bwe gaba galinnye gatandise tutaataaganya kubanga ekalangala tetwali tulina buzibu n'amasannyalaze nga gaako essaawa 24 naye katwatandise nago galeesolinga ng'eno ewammwe. Gavumenti erina okusala amagezi gonna agasoboka okulaba nga bbeeyi y'ebintu erinnya ekendeerako abantu bajja kutunyiigira. Byamukisa Ronald, Crossroads TV.